بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى olunaku eryalu yita amanyanga mangi mu mannya amangi mwe muli alwaqi'a, ekyo ekigenda okubaawo mu buli ngeri yonna nga tewali akikuba ku mukono. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu ntandikwa y'essuula bisimillahi rrahmani rrahim, idha waqa'at alwaqi'atu, bwe kiba nga kiyingiddewo ekiyama. laysa liwaqa'atiha kadhiba. Laisa liwaqa'atiha kadhiban, tewalibeerawo mu kuyingirawo kwakyo omuntu eyeebuzaabuza kirimbi sente si kyekyo, okusinziira ku mbeera y'ensi nga bw'egenda okufaanana. Eggulu zigenda kweyasaayasa, emmunyeenye zigenda kukunkumuka, enjuba eriggibwawo ekitangaala kyayo n'omwezi, ensi nayo bw'etyo. Buli muntu agenda kkakasa nti kyekino ekyannamaddala kye baatugamba. Khafidatun, abantu abamu bagenda kubeera nga bakkakkamu bayongobevu nnyo olw'okuba tebalina kye baali bategeseewo ku lunaku luno. Rafi'atun, ng'abamu bali mu kuzaganya babuukira waggulu ng'olw'okubeera nti bo beetegekera. Idha rujjatil ardu rajjan, bw'eriba ng'ensi ekankanyiziddwa olukankanyizibwa, buli muntu alikimatira nti kino kiyama. Wabussatil jibaalu bassan, zigenda kubeera nga zibetentebwa, ensozi zino ezimulaba mu makka ez'amaanyi olubetentebwa, zimulungulwe zifuuke nga. Fakanat haba'an munbatha, zifuuke ng'enfuufu mu bbanga etambulira mu bbanga. Wakuntum azwajan, abantu mugenda kubeeramu emitindera thalathan, esatu. Fa ashabul maymanati, bannannyini mukono ogwa ddyo. Ma ashabul maymanati, be baliwa abalibeera bannannyini mukono ogwa ddyo. Wa ashabul mash'amati, bannannyini mukono ogwa kkono. Ma ashabul mash'amati, be baliwa bannannyini mukono ogwa kkono. Wassaabiquuna assaabiquuna, abo abaatukulemberera ddala, abo abaali mu kukulembera abaalabanga ku bannabbi baabwe. Ulaa'ika almuqarrabuuna, abo be bagenda okubeera ku mwanja ennyo. Fi jannaati nna'iim, balibeera mu jjana ez'ebyengera eby'emirembe n'emirembe. Thullatun min al-awwaliin, kigenda kuba kibinja kinene mu abo abaatusooka okubaawo nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannajja. Wa qalilun min al-akhirin, ate balibeera batono nnyo ku balibeera mu gurupu eyo eya kwabo abaali ku mulembe ogusembayo. Ala sururin, balibeera ku bitanda mawduuna, ebyakolebwa ne zaabu. Muttaki'ina alayha, nga beesigamye ku gatanda gaabwe, mutaqabiliin, boolekaganye. Yatuufu alayhim wildaanun, nga kwetooloozeddwa kuba obwana obuto. Mukhalladun, obujja okubeera nga buwangaalira ku mbeera ya buto, tebukula tebukaddiwa. Abamanyi batugamba nti be baabaana abaafa nga batoka babe nga baali baabasiraamu oba si baabasiraamu, Allah alibafuula abaweereza b'abantu b'omujjana. Biakwaabin, nga bakutte ebikopo, wa abarikan, nga bakutte amabinika, wa ka'sin, nga bakutte amagiraasi, min ma'iinin, ag'omwenge. Omwenge mu jjana gye guli, naye obutafaanagana na gwa ku dduniya. La yusaddauna anha, tebagenda kulumwa mitwe olw'okuba bagunyweddeko.
wala yunzifun wadde okubeera nga gubakyusa kutegeera ng'ogw'oku nsi bwe gukola. Wafakihatin bagenda kubeera nga bagabulibwa amatunda mimma yatakhayyarun okusinzira buli omu nga bw'aliba choice ye muwadde. Walahmi tayrin balibeera n'ennyama y'ebinyonyi mimma yashtahun okusinzira buli omu bw'aliba ayoyezza. Wahurun ni'inun abakyala abanone abanene b'amaaso abalina ebiisa ebinene ebirungi ka'amthali lu'lu'il maknun nga balinga ekyobugagga kya luulu ekitereke awatali nfuufu. Jazaa'an bima kanu ya'malun nga yempeera Allah gyali bawa olw'okukola kwe baakola. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها تبالي وليلا مجانو mwabali beeramu lagawan luyogaano wadde ng'eriba y'omwenge teribeera luyogaano wala ta'thiman wadde okubeera nti balikola ekintu ne kibabalibwako nti kye bakoze kibi. إلا قيلا سلاما سلاما. illa okujjako ebigambo by'omujjana qiilan biryogerebwanga salaman salaman mirembe mirembe myereere gyokka nga gye gibukaddeyo. wa ashaabul yamiini bannannyini mukono ogwa ddyo ma ashaabul yamiini be baliwa bannannyini mukono ogwa ddyo. fi sidirin makhdudin bagenda okubeera mu miti egiyitibwa sidiri egitaliiko maggwa. Sidiri muti kuno ku nsi guliko amaggwa naye guliko obubala obuliibwa obuwoomu obulungi n'okusingira ddala okuwooma kwa asalin. Ku lunaku lw'ejjana Allah agenda kubuwoomesa okusinga n'omubisi gw'enjuki naye ng'emiti gy'omujjana egya sidiri obutafaanaganako najja ku nsi makhdudin tekuli maggwa. wa talhin bagenda kubeera nga balina ebitooke ebiriko enkota mambudin ezirina ebiwagu ebijjudde eminwe gy'amatooke. Awe tugambira nti Abaganda ku saidi y'amatooke awo nammwe weemuli. wa dhillin balibeera n'ebisiikirize mamdudin ebiva eno n'eyo. Wama'in maskubin n'amazzi agatagenda kukutukawo agayiika nga geeyiwa bweyiyi. Wa fakihatin kathiratin nga balina amatunda nga mangi. La maqtu'atin agatagenda kutukawo kuba nti sizoni yageweddeko. Wala mamnu'atin ate nga siga kubaziyizibwa kulya olw'okuba ga bbeeyi. Wa furushin marfu'an nga balina ebitanda ebisitufu. Inna ansha'nahunna insha'a. Inna ansha'nahunna insha'an nga twaddamu abakazi baabwe ne tubabakolera olukola. Allah subhanahu wa ta'ala bakazi baffe ab'oku nsi agenda kuddamu abatukolera olukola naffe tusiime. Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kufaanana abakazi ab'omujjana kumpi n'okubeera nti ate nabo Allah abatadde mu layini erabika nti balungi nnyo. Faja'alnahunna tugenda kubafuulira abakyala baabwe abo abkaran abaana embeerera. Omuntu w'omujjana buli lwalibeeranga n'abantu be ate okuddayo okubalabagana nabo nga bali otomatiki embeerera bazzeewo dda okuba embeerera. Okufaanaganako n'emmotoka eza jjiya batugamba ffe abatalina mmotoka nti jjiya zeeteekamu zokka n'embeerera egenda kuba otomatiki. Uruban ng'abantu abo baagalibwa nnyo babbaabwe nga babbaabwe baagala nnyo bakyala baabwe. Atraban ng'abakyala bali ku sayizi emu teri asinga munne bonna benkanankana. Ekigambo tirbo kitegeeza abakyala abenkanankana nga baazaalibwa mu kiseera kye kimu
so bwe babeera abasajja tubayita baqirnin oba wilda abantu abenkana nga butujjukira mu ssuula emu tulaba ng'omusajja yagamba nayina musajja munnange inni kana li qarin qirne yayina qirni we bwe baali benkana yali agenda omusuula mu muliro nga ye mukwano gwe bwali mu muliro pozisyo obulabanga ne qarni tukiyita amayembe oba kuron amayembe olw'okubeera nti go gaba genkanankanira ddala obukulu bwago ne sayizi yago li ashaabi lyamin abakyala abo abenkanankana ab'omujjana bonna nga benkana kyenkanyi bagenda kuweebwa abantu b'omujjana ab'omukono ogwa ddyo. Sullatun min al-awwalin gurupu eri bannene mu baatusookawo. Wasullatun min al-akhirin era gurupu nnene eriggyibwa mu akhiri zamaani eyaffe ne eyasembayo. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال بنني مكونو غوادكونو ما غوادكونو ما أصحاب الشمال بيبالوا بنني مكونو غوادكونو في سموم وحميم في سموم abantu abo Allah agamba obulamu bwabwe bagenda kubeera mulika oba bagenda kubeera muli wewo erijjudde obubalagaze wahmimin bagenda kunywesebwa ku mazzi ag'olwegi agatanyweka wadhillin bagenda kubawa ekisiikirize eky'omukka omuddugavu zigizigi miyahmumin naye nga nagwo gusaakaatiddemu okubeera nga gujjuddemu ebbugumu eriyitirivu la baridin nga tebalinayo kawewu kalungi wala karimin wadde entunula ey'ekitiibwa oba enjogera. innahum kanu qabla dhalika mutrafin innahum kanu mazima abantu abo baalinga qabla dhalika nga tebannaba kutuuka ku kyokya kino mutrafinan nga bantu bakyakaze mu bulamu bw'ensi. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون بارينغا balemera ne bagugubirira على الحنث العظيم ku mazambi amanene amazambi nga shiriki amazambi ng'okulya riba amazambi ng'okulya emaali y'abamulekwa baalinga bagalemeddeko nnyo so nga ate baalinga bagabasomera naye bo ne baguguba. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكانوا يقولون إلى بابالين بوغرا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما بنفنج بتلبة تفدن تفوك مغومبا نتكا أئنا لمبعوثون تلدين تزوك زبوا. وآباؤنا الأولون وبابتاتبا فباسوكا. قل إن الأولين والآخرين قل باقامبي إن الأولين مزما باباسوكا والآخرين نابا باقيندو كجور فانيو بمتالبكو لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون بنابا باقيندا كنغانيزيوا إلى ميقات مكسيرة بمبكتي يوم معلوم ورنكو رمانيدوا الله رماني. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ثم رفعنا إنكم مزمم أيها الضالون المكذبون معباب إذا الدلن مفاكم تيكات نمغرين بسكباب السمسانغا. لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون متيكوكوليا من شجر كمتي من زقوم واسم بوكوفا من سبكو يوم مريرو. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون متيكوكو بجزاكي مبوتو زموينغا مرياكو ببارا نانتاليكا. فشاربون عليه من الحميم. فالشاربون عليها تمريوكي منيوكرزيكو من حميم أورويجي. فشاربون شرب الهيم. فالشاربون abantu abo bateekwa okunywa shuubu olunywa lhimu olutajja mimwa ku kintu kyanywerako. هذا نزلهم يوم الدين.
hadha nuzuluhum obunno bwe bugenyi bwabwe yawma ddin ku lunaku olw'amazuukira. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abakyamu yabategekera okulya ku bibala ebikaawa ate nga byokya ebifaanana obubi ebiwunya obubi. نحن خلقناكم فلولا تصدقون nahnu khalaqnakum fetwa abatonda abantu mmwe falawla tusaddiqun kale singa mukakasa nti nga bwe twabatonda tusobola okubazzaawo. أفرأيتم ما تمنون afara'aytum njagala mumbuulire mmwe mulaba mutya ma tumunuuna amazzi ago ge mwavaamu nga muzaalibwa. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه mmwe mwagatonda am nahnu alkhaliqun oba ffe twagatonda. Allah subhanahu wa ta'ala yagajja mu mmere gye mulya mwe mulya buli mmere ne tujjako ekitundu eky'omusaayi ne tujjako ekitundu eky'amazzi ne tujjako ekitundu ekinaafuluma ne tujjako ekitundu ky'amazzi ge munaabanga muvaamu muzaaliramu. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين nahnu qaddarna bainakum almauta ffe twateekateeka wakati wammwe nti bwe munaabanga abalamu mulifa. wama nahnu bimasbuqin tetuyinza kulemererwa ate nga temunnafa. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ala an nubaddila amthalakum titusobola okukyusa ebifaananyi byammwe wanunshi'akum ne tubatonda fima la ta'lamuuna mu ekyo kye mutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo abantu abaamunyiza ku nsi muno n'akyusa ebifaananyi byabwe n'abakolamu embizzi n'abakolamu n'enkima. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون walakad alimtum annash'ata alula mwakitegeera olutondo olwasooka nti ffe twaliwo. falawla tadhakkarun singa mwebuliridde nalwo ne mumanya nti yatusooka okututonda ate asobola okutuzaawo. أفرأيتم ما تحرثون afara'aytum njagala mumbuulire ye mulaba mutya ma tahruthun ebyo bye mulima. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه mmwe muteekako ebibala ku ebyo bye mulima am nahnu zari'un oba ffe tuteeka ebibala ku bintu ebyo. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون law nashaa'u singa kuba kwagala kwaffe nga twagadde laja'alnaahu hutaaman tusobola okufuula ebintu ebyo ebikalu ne bikalira ddala fadhaltum tafakkahun ne musigala nga mwewuunya. إنا لمغرمون ngamba mumugamba nti inna lamughramun mazima mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala atummye. ne mugamba nti amaanyi gaffe gafudde bwereere. بل نحن محرومون bal nahnu mahrumun so kyokka wabula Allah atummidde ddala empeera ekyo kye tubadde tusuubira. أفرأيتم الماء الذي تشربون afara'aytum almaa alladhi mulaba mutya ye amazzi ago tashrabuuna ge munywa. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه mmwe mugassa min almuzni okubeera nga mugajja mbire mmwe mugakamulayo am nahnu almunziluun oba ffe tugassa. amakulu nti si ffe tugassa Allah gw'ogassa. ebimera si ffe tubimeza Allah gw'obimeza. amazzi mwe tuva si ffe tugakola Allah gw'ogakola. ebyo byonna ffe situbiinaako buyinza awamu n'okuba nti tubiinaako buyinza Allah tugamba lwaki kale temuntya lwaki temummatira. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون law nashaa'u singa twali twagala amazzi agava mbire ja'alnaahu ujajjan twali gafudde agakaawa omunnyo falawla tashkurun kiki ekibagaana okwebaza. أفرأيتم النار التي تورون afara'aytum an-naara allati mumbuulira omuliro ogwo turuuna mmwe gwe mukozesa nga mukuma mwota mufumba. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم mmwe mwatonda shajarataha emiti mwe guva am nahnu almunshi'un oba ffe twatonda emiti egyo.
emiti egyo mwe muva omuliro edda bagiranga friction w'obuti ne babeeranga wansi bateekayo ekintu ensasi ziri ne zikwata ne bakuma omuliro. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين nahnu ja'alnaha petwafuula omuliro gw'oku nsi guno twabagutondera ne tugubawa tazkiratan gubabuulirire gubajjukiza omuliro omunene wa mataa'an ila hiina ate era muganyulwemu mubeerenga mweyagala wa mataa'an lilmuqwin kibeerenga kyakukozesa eri abatambuze bwe baalengeranga omuliro abatambula ekiro ne bamanya nti waliyo abantu tugende tujjeyo ku muliro naffe tuwote oba batunyumize ebyekitundu kino bwe kiyimiridde. Kale abantu abatambuza ekiro nga Musa alayhi salam bwe yagukozesa n'agamba nengedde omuliro mutuule mubeekaawo nnyinza okubaleeterayo ekisiki naffe tuwote. فسبح باسم ربك العظيم فسبح وتندرزanga nnyo nabbi Muhammad bismi rabbika al-azim erinnya lya mukama wo yomnene. Nabbi bwe bamulagira ekintu ekyo naffe n'atugamba ij'aluha fi ruku'ikum nange nkibalagidde kye mba mwogera nga muli ku ruku' nga muli ku maviivi kyetuva tugamba subhana rabbiya al-azim. فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم كالسينزا بتلايرا بمواقع النجوم ebifo by'emmunyenye engeri gye zivaamu ne zitambula ate ne zigenda ne zigwa ebifo byazo sinza kubeera nga sinza butabilayira. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه mazima lakasamun okukulayira kwe muwulira ndayira law ta'lamuuna singa mumanyi ebikwatagana n'obwengula azimun kunene. إنه لقرآن كريم innahu mazima ekindayiza ebifo ebyo eby'amaanyi la qur'anun karimun ye Qur'ana ya mwene y'ekitiibwa y'ensonga lwaki ndayidde. في كتاب مكنون fi kitabin Qur'ana eno ey'ekitiibwa gye mulaba yawandiikwa dda mu fayiro maknuunin eri yakuumwa ennene lawhi mahfuz. لا يمسه إلا المطهرون la yamassuhu Qur'an yeno tesaanidde kubanga ekwatibwangako illa almutahharun okujjako abantu abatukuvu nga balina wuzo. تنزيل من رب العالمين tanzilun yassibwa min rabbil alamin okuva eri Allah omulezi w'ebitonde. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون afa bihadha alhadithi abaffe Qur'an yeno antum mudhinun mweje musazeewo Qur'an yeno mweje musazeewo okubeera nga mugizanyiramu okubeera nga mugisaagiramu. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون wataj'aluna rizqakum abantu basaagira mu Qur'an olina atuuka okugamba nti Sheikh omulembe nga bwe gufaanana ebyo tebikyakola. Allah agambye nti kino ekitabo mmwe kimuteeseeko olumanyimanyi. wataj'aluna rizqakum ne mutuuka okubeera nti n'enkuba yammwe abawarabu balina omuze gw'enkuba okugamba nti emmunyenye gundi leero yeetuwadde amazzi. naffe wano mu Buganda tulina ekintu ekyegera okwefaananyirizaako ekyo abantu olulaba mu ssoke ne bagamba mu ssoke atutaasizza enkuba. wataj'aluna rizqakum muvudde enkuba yammwe ebatonyera annakum tukadhibun ne mulimbisa nti Allah subhanahu wa ta'ala si abawa enkuba mulowooza nti munyenye ze zigaba enkuba. yalinga ndowooza ya Kiwarabu Allah subhanahu wa ta'ala gyagezaako okumenyaamenyawo. فلولا إذا بلغت الحلقوم falawula kale singa byonna bibanga bwe bibadde naye idha balagatil hulquma singa ng'omwoyo gutuuse mu malookooli wa antum hina idhin nga nammwe mu kaseera awo tanzuruuna mutunulira munnammwe mumulaba agenda. وأنتم حينئذ تنظرون wa antum tanzuruun nga nammwe mutunulira munnammwe mumulaba agenda nga mumutunulira ali mu kulaajana ali mu kugenda. wa nahnu aqrabu ilayhi minkum nga naffe tusinga mu kubeera okumpi eri omuntu oyo. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون wa nahnu aqrabu ilayhi minkum nga naffe ffe aba basinga okubeera okumpi eri omuntu oyo agenda okufa ffe
Allah subhanahu wa ta'ala gamba bamalayika baffe babeera kumpi nnyo ewali omuntu agenda okufa walakin la tubsurun naye temusobola tulaba. falawla in kuntum ghayra madinina falawla kale singa in kuntum ghayra madinina nga mugamba nga bwe mugamba nti temujja kuzuukizibwa tarji'unaha in kuntum sadiqin tarjuunaha mutulaga amaanyi muzzeeyo omwoyo ogwo gwe tumaze okusembeza mmaloko oliguddeyo mu bifo byagwo in kuntum sadiqin kale nammwe bwe muba nga mwogera amazima nti okuzuukira tekuliyo muguzzeeyo. fa amma naye in kaana bw'abeera sseruganda oyo gwe tutudde ebbali nga mutuddewo naffe tutudde temutulaba muffe tubalaba naye bw'abeera ng'oyo agenda okufa min almuqarrabiina ali mubala ab'okumwanjo farawhun wa rayhanun okujaganya n'essanyu ku sayidi eyiye omusajja oyo abeera musanyufu kubanga aba akimanyi nti wa jannatu na'imun ayolekeddwa okuyingira ejjana eyo okubeeramu olubeerera. wa amma naye in kaana min ashaabi alyamiini bw'abeera mu bantu ab'omukono ogwa ddyo fasalaamun laka min ashaabi alyamiin agambibwa nti emirembe giri gy'oli gwe oli mu bantu ba mukono ogwa ddyo. wa amma in كان من المكذبين الضالين وأما إن كان وابير السرغاندو ناستلا من المكذبين غابدم وابابلين بسانت تبجك زوكر الضالين بابرا فنزل من حميم أكاك سانتجارة قبقيني بوارويج وامزي وتصلية جحيم أجندوك سنسك ومرير جحيم. إن هذا لهو حق اليقين إن هذا مزما بنبي تبغامبا ونلا هو حق اليقين جيج مزما قدر جمينو كاكسا. فسبح باسم ربك العظيم فسبح محمد يا بكاكسي زنابانتو ومتندرزي باسم ربك العظيم يا الله يومنني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غمروكم غامبوك تندرزيرين يا الله منني ناغامبا انتي نمو مبرغيدي باندا جيدي نانغي مبرغيدي اجعلوها في ركوعكم كباندا جيدي چنو مكتيك نمو من الركوع مراجاني رينغا ونيونغا ملكم فيفي مغامب سبحان ربي العظيم ببا مغامب سبح اسم ربك الأعلى ناغامب اجعلوها في سجودكم كتفتو غامبا مسجود انغا تولي وانسكتك سبحان ربي الأعلى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.